Ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde omuyaga ogumanyiddwa ng'ensoke gwalumba disitulikiti ey'e Kalangala ne guleka ng'abantu 4 bafudde ate abasukka mu 3 ne balumizibwa nga n'ebintu ebiwerako byasaanawo. Abasimattuka omuyaga guno ne gye guli eno bakyagulojja kuba gwaleka gwonoonye ebintu byabwe omuli amayumba ge gwatikkulako obusolya, amasomero, amalwaliro nga ne poliisi y'e Kalangala teyalutonda nga n'ebintu nkuyanja byasaanawo. Abamu ku baakosebwa ensoke eno mwe muli n'abaana abaliko obulemu nga bano bafiirwa amaka gaabwe mwe baali bawangaalira agamanyiddwa nga Kalangala Home for Children with Special Needs. Okusinziira ku Deogracius Puwata nga yakulira amaka gano agamba nti ennyumba y'abaana mwe baali basula yasaanyizibwawo nga kuno kw'otadde n'ekiyungu wamu n'emmere eyali ebabeezaawo. We mugalaba tulinawo gano naye agasigadde gagenda tugalinaawo era ne mulaba ne waggulu wano tulina emipatisa giri ku miti eyagenda n'empewo emirala gyagenda mu mpewo. Abaana baffe tulina abaana 2 abakosebwa era mu baana abo omu yazimba wano mu feesi era tubadde tufaayo nnyo okulaba nga first treatment y'amangu, omulala liiso. Okwongera okutegeera omuyaga ensoke tuwayizzaamu n'owessaza Kweba nga Augustine Kasirye ng'ono yali muvubi era nga yali muvuzi wa binaala eyo mu myaka egy'ekinaana era emboozi ekwata ku muyaga guno ensoke agitandise bw'ati. Akale empewo bwe zisinkana ne zikola engeri y'akasoke yite ensoke eyo efaana nti wabawe zikola ekire ekyo bwe kigenda kyetoolola ne kigenda nga kikula onookirengera nga kiva mu bbanga nga kisonze ne kikka mu mazzi ku nnyanja. Waliwo abagereesa nti ensoke kiba kinywa ky'amazzi wabula Kasirye alina bw'aginnyonnyodde ng'agamba nti ensoke eno bw'ebezze wakati mu kunoonya weeyita yeeyongereyo esaanyaawo ebyo ebiba byekiise mu kkubo lyayo. Bwe kiyita mu kibira awo kiba kiyise kikolawo oluwenda lunene era emiti gyonna kireka kigudde ebiranga kigisigudde bwe ziba ennyumba nga njayabayaba zonna zikireka ku ttaka okutuusa gy'ekisembera ng'amaanyi gakiwedde. Ayongerako nti ensoke eno eyagoyeza abantu b'e Kalangala basoose kugiraba ku nnyanja kyokka nga tebaasuubira nti eyinza n'okutuuka ku lukalu. Bakirengedde ku kazinga bakayita Ssemuganja ne kijja nga kitambula ekyaddiriddeku okulaba enkuba ennyo ng'eyiika wano wonna mu lujja n'ebanga nnyanja naye kale ate mu kweyongerayo ekyo kyakoze obulabo bwonna obuyitirivu. Akomekereza agamba nti omuyaga guno ensoke gusoboka okwewalibwa singa abantu bongera okugusomako ne bamanya ebiguleeta. Agisa nnyo okusomesa abantu baffe kivula tufe abalunnyanja tugitegeera bw'ogiraba ffe twagirabanga waliwo kitwayitamu mu nsoke mwennyini eyali avuga eryato ng'olina okumanya buli gy'olaba ng'olina okutunuza eryato buli ewava empewo kubanga zigenda zikyuka kutuusa lwe mukiyitamu. Bwe yali alambula abaakosebwa ku Sande ya wiiki ewedde, Minisita omubeezi ow'ebigwa bitalaze Honorable Lilian Abba yategeeza nti baakukola okunoonyereza okw'ekikugu bazuule ekireeta omuyaga guno. I think it's important that we need to call for a proper research on this matter, a scientific research. Because it is very difficult. I don't want to deny the Obote angle, but I also want to hear from the scientists. Yemmere yasuubizibwa okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita etandise okutuuka e Kalangala esobole okuyamba ku abo abaakosebwa. Samson Mpambire yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.